mama wange yakedde ku makya n'agenda ku URA Nateete ge offices z'akolerako okugenda okukola just like olunaku olulala lwonna. I was with her olunaku the day before nga tebannamutta. And then she was taking care of her sick twin, her biological twin. Emera naye netwogera, and then I bid her farewell n'agenda nange nengenda. Little did I know nti mama wange mulabako ogusemba thanks to armed men ababadde bakuba amasasi aimlessly mu wanayinki. But lwaki okola ekintu bwe kityo? Lwaki mutambula muwandagaza amasasi? Bannange lino eggwanga lyafuuka lyabakyetwala nti bw'oyagalidde wottira nga teryakubye ku mukono. Mama waffe twagala bwenkanya. Mama wange bamusenga ava mu ofiisi okukola Nateete ng'ali awo agula bintu kuleetera baana be just like any caring mother. Agula bintu awo katale ne bamusindirira amasasi ne bamutta. Kyokka teba coming up with clear information on who killed my mom. I hear someone has been apprehended bamukutte for the killing of my mom. Naye ffe twagala omuntu oyo yenna eyasindiridde mama wange ebyasi bamutwale mu kkomera asaavinga ekibonerezo, because that is murder and it is a crime enene. Bannange mama wange njagala bwenkanya ku lwa famire yange, ku lw'eŋŋanda zange, ku lwa mikwano gyange ne ku lwa bannayuganda bonna indye no bannange temusirika. Please join me in this struggle to demanding justice for Evelyn Zalia Chironde Katende. She didn't deserve to die like a criminal. Mama wange abadde muntu ayagala abantu, ayagaliza buli omu. She lived a calm life. Naye sebo bamumaliriza nga tebakwatiddwa na kisa. Mama wange twagala bwenkanya. Police, government, bannange muveeyo, twagala bwenkanya mama wange asobole okuwummula mirembe, knowing that the person who killed her bamuteeka emabega w'emitayimbwa. Mama wange alese abaana bangi, but biological ones they are 2. Imagine they are 4 years old at just 49 years of age. Alese ffe be yayola nga tuli baana bato. Bannange, this country, what is wrong? Mwagala tukola ki? Mama wange teyekalakaasa. I understand yesterday the youth took to the streets to demonstrate against corruption, but my mama never ever at any one point participated in those demonstrations. But coming from Waknebamutta, that is total injustice of the highest order. I'm demanding justice for my family, and I will not rest until the culprits are brought to book. Government, please come up with something. Please do your job. Protect us and our property. We need justice for my mom. Amanya gange nze Diana Nansumba. Kansubire kigendererwa kya vidiyo eno nti kijja kuleeta justice kuba kyokka kinsaba. Wabeewo justice. Abantu gavumenti beewe emmundu, beesigise emmundu. Efeeyo kulaba nga be bantu abatuufu. Kusinga ne bajja mu bantu ne bakuba abantu abatalina musango amasasi. Batwala obuvunaanyizibwa. Bakola omulimu gwabwe gwe balina okukola. Simanyi kitongole kiri mu investigation. Naye sirina ansa ntuufu. Na lipooti za mirundi 3. Wabeeyo ne lipooti entuufu. Amukubye amasasi lwaki? Tumanyi tagenda kudda, but we want justice. Omuntu oyo yakoze ebintu ebifaanana bwe bityo aleme kuddamu kukola kintu ekyo ku muntu mulala yenna. So please kansabe nsuubire nti omugaso gwa okubeerawo kwamme wano is justice. Kyokka kye mbasaba wali kirala. We've already had stories. Bamwogeddeko ne bamuwandiiseko nga si bituufu. But try to find out what happened and we want justice. That is what I'm asking for. Kyokka kye mbasaba.
era kyokka kyegenda okubagamba. Beebale nnyo. Abadde mukwano gwange. Yali mukwano gwange nga tannaba nakufuuka mukyala wange. Ne muwasa n'asigala nga mukwano gwange. N'okutuusa olunaku lwe yafudde, ekyo kibadde tekinnaba kukyuka. Abadde ayagala nnyo abaana be nnyo, nabo nga bamwagala nnyo. Naye atusabe nti tujja kulaba engeri gye tubeerawo nabo. Abadde muntu w'abantu nnyo, omuntu ayagaliza, ayamba abalala abali mu buzibu. Ng'akola ekintu n'omutima gwe gwonna n'ayamba omuntu yenna yeetaaga okuyamba nga baba alina obusobozi ayamba. That is the kind of person we've taken away from this world. Erinnya lyo? Yezaaliya Evelyn Nalumansi Kironde Katende, gonna amannya ge. Abantu ab'enjawulo abadde bajja nga bamumanyi, omu alina erinnya ly'abadde agalifaalinga naye amannya ge nga ate eriryo? amannya gange nagumidde nzi Katende. Olina abaana bana, baffe babiri abali biological n'abalala babiri era babadde baana baffe era bakyali baana baffe. Okay, okusookera ddala amannya nze Kasoma Bernard, nze chairman atwala abakozi mu kitongole kya Uganda Revenue Authority. Twafunye okunyolwa amawulire amabi nnyo okuviirwako munnaffe Zaaliya bwe twali tukola naye okuviira ddala mu mwaka gwa 1997. Zaaliya ono abadde akolera awo emu ku station zaffe ze tuyita service centers nga eri wano Nateete. Ffe twabadde naye olunaku olw'ejjo, yabadde mu ofiisi, yabadde era alina emirimu gyali mu kukwasaganya nga bulijjo bakola emirimu gye. Kyatukubye enkokyo nti twafunye essimu ku ssaawa nga 2-3 nti waliwo obuzibu, munnaffe bamukubye amasasi era twayanguye. Ekitongole kigezaako nnyo okuwa sapooti era ng'omukozi afunye ekizibu. Twayanguye n'ambulensi ejje nga tulowooza nti tuzze tunone omuntu mutwale mu ddwaliro afune okujjanjabwa. Natuusewo naye kennyini naye kyatuvudde ku nviiri, navuddwako enviiri nga tuukawo nga munnaffe ali wansi nga amaze okuvaamu obulamu. Okusinziira embeera nga bwe yabadde nti yabadde mu crime scene, era nsuubira nti okweyanjula kwange eri ba detectives ababadde ku scene kyekyabawadde mind nti ono tali part of ekigenda mu maaso wabula mukozi wa kitongole kya Uganda Revenue Authority. So embeera gye tulimu essaawa zino era tuli wano kandi tuyimamu ne famire okwerekera munnaffe. Tusobodde okumuggyayo e Mulago, postmortem emaze okukolebwa, gye tujja olinda naye nga tumukwasiza aba A+ abajja okuba nga bamutuwa ku ssaawa nga 10 ez'olwaleero ate tubeere n'okusaba wano. Erinnya? Amanya g'omugenzi? Amanya agange nze Kasoma Bernard, nze chairman w'abakozi abakitongole kya. Kituufu kiri nti z'emmundu zisusse, kifuuse ekintu eky'entiisa nti oboolyawo ne banakanaaluza kitandise obatwaliramu. Nze nze nandisabye nti nno gavumenti yandibadde eyambako nnyo okulaba nti tukaabinga omuze ogw'abantu okuba nti batwalira amateeka mu ngalo. Gwe n'oba olina ky'opasuwinga mu mbeera y'obwa gavumenti, emmundu tuzikontrolinge kubanga kino kintu buli posti ezifuluma nnyingi obanga kyabadde kimanyiddwako wandibaddewo pulaani tutuize tutya. Okay, ne tuba tukuba amasasi tugakuba tutya kubanga oba oliawo tumala gakuba amasasi tukubawo amasasi kubanga tubako embeera gye tukola ki gye tutangira. Amanya Ulenga Pastor Ulenga ng'asomba ekkanisa eyitibwa International Great Faith Center Mbangala. Naye
amawulire g'omukyala abadde muweereza nnyo kwegamba amawulire gano gankubye wala. Ababodde mwesimbu ng'aweereza talina buzibu bwonna, ng'ajja mu kyakye kwegamba nga yeewaayo. Naye amawulire n'awulidde ne gankuba wala akawungizi konna ku lweggulo. Kale ne patikiki nengenda neetuuka ku mulambo nga bamukubye masasi. Naye twetaaga obwenganya, abantu abakoze ekikolwa ekifaananako bwe kityo beetagisa okwekuba mu mutima ne beenenya. Amasasi kugawanagala mu bantu, abantu ne bamutta awatali nsonga yonna. Kikolwa kibi nnyo tukivumirira. Nolwekyo tusaba abakuumaddembe okulaba ndi eyakoze ekikolwa ekifaananako bwe kityo akwatibwe, n'okukola okulaba ndi omuntu eyakoze ekikolwa bwe kityo akwatibwe. Erinnya Musumba? Erinnya Pastor Ulenga Martin ng'asumba ekkanisa eyitibwa International Great Faith Center Mbangala Buddo.